amawulire agabadde gagenda maaso nti Makula yaguliddwa emmotoka okuva ewa Pastor Bujingo. Ekiyitirivu nnyo kyabadde massive ng'omukyala buli omu n'amutendereza bannange ate gwe ng'ebintu bye bikuumuufu okubanga munnange gwe you're blessed everything buli kimu kijja mbujjuvu. But right about now ate amawulire amapya agakayingirawo agakazuuka okusinziira ku ge twabadde tumanyi ekikwatagana ku mmotoka eyo Range Rover Sport. Munnange ebyakavaayo kati biraga emmotoka si ya Suzan Makula. Lwaki? Era kyenkuletedde olunaku luneeno olwaleero. Wabula make sure you subscribe. If this is your first time here, please make sure you subscribe. Webeere nga tolina kintu kyonna kikola kikuyitako. And make sure you tap on that notification bell nga bakunotifying whenever I upload a video. So munnange ebikwatagana ku mmotoka twasobodde okubanga tufuna ku Suzan Makula n'atunnyonnyola ebintu ebikwatagana ku mmotoka. Right about now bali South Africa wamu ne Pastor Bujingo era nga Suzan Makula agezezaako tutegeeza nti omukulu Pastor Bujingo yabadde ne interview ku TBN Africa mu South Africa. Bajoininge interview eyo gye basangidde omwami yali wano mu Uganda wabula nga ye teyayagadde kumwatuukiriza mannya. N'agamba nti Pastor Bujingo yannyamba nnyo kwegamba essala ze zinnyambye nnyo okubanga ntuuka wano wentuuse. Era bwe yategedde nti Pastor Bujingo ali mu South Africa okugenda ku interview eyabadde mututte mu South Africa n'asala asobodde okumukiipinga oba asobodde okumusabira okuba nti afunye ebirungi byonna byafunye. Musajja bambi gye yavudde n'adonatingira Pastor Bujingo emmotoka eyo Range Rover eyita ku screen yo nga bw'ogiraba. Era nga ne ka video twasobodde okafuna munnange nga omu ku bantu ali mu kafilminga. Wabula Pastor Bujingo bwe yatudde ne mukyala we n'amugamba transportinze tutya okuva e South Africa tugitwale mu Uganda. Bwe babategeezeza kunagamba nti mujja givugira okumala nga 2 weeks okuba nti etuuka mu Uganda kubanga eyo distance kwegamba nnene nnyo abagimanyi mugitegeera abaali batambuddeko to South Africa. So munnange Pastor Bujingo yagenze okulaba ng'ekyo tekijja soboka n'agamba nti lwaki nedda lwaki naffe emmotoka eno ekirabo kino kye batuwadde tetukipasinga out to some other people. Era nga munnange fenga bwe tukyogera wano nti nno ekirabo tekigabibwa nti omuntu kigabirwa omulala. So munnange Pastor Bujingo yateeseza ne mukyala we Makula n'amugamba nti emmotoka eno kyembadde ndowooza tugigabire abaana abalenzi ba new chapter ababamanyi obulungi bano abaami bayimba gospel era nga baali wano nabo mu Uganda nga kwegamba batambulira ku Pastor Bujingo. Pastor Bujingo abasabidde kwegamba bayimbi ne bagenda ne baresidinga in South Africa ne batandika obulamu obujja. So munnange eno Pastor Bujingo gye yasazeewo n'agamba nti emmotoka eno kanji passing out to these people kwegamba nabo munnange balabike nga basanyuka era nga bwe yagenze maaso n'agibakwasa mu butongole. These people were so happy to the extent of Edwin Lutaya Luz n'agenda ku Facebook page ye olw'essanyu eringi bambi n'apostinga put God ngo nawe ne bwaba gwe toyinza butasanyuka. Era nga n'ebifaananyi bw'obiraba ebiyita ku screen yo ng'abantu bano beekwata mu ngalo Pastor Bujingo kwegamba bamwebaza olw'amakula g'abakoledde kubanga bakoze ebintu bingi mu South Africa baguddewo amasomero ag'enjawulo. Era nagenda maaso n'agamba are you still talking? Yes Pastor blessed us banange ne bwaba gwe. Wabula kansooke mbazanyire audio ya mwana muwala Suzan Makula kubanga munaye mujjukire tebanaba kudda so kuba nti tufunayo ku ddoboozi lye nga tunnyonnyola ekintu kino ekituufu kyabadde kitya. Namwe musooke mwewulirireko. Story yabadde bweti twabadde tugenze Pastor yalina interview ku TBN Africa mu South Africa. So ne tujja ate nga yalina okubeerayo ku Sunday kati kyovula Sunday ate tyasobola kubeerawo mu service. So kwe kubanga Sunday yali alina omusanga nga ali eno nga interview agirina ku TBN Africa. Kati waliwo omwami atayagala kwogera mannya ge yali yaveeyo Uganda naye yali blessed nnyo enjiri ya muzeeyi. Kati yategeddeko nti muzeeyi ajja eno ng'ayagala musabirako najja n'atusinkana omusabira naye najja n'ekirabo kya muzeeyi najja ne Range Rover nga kyekirabo kyayagala okuwa muzeeyi. Kati muzeeyi n'akikkiriza n'akyaacceptinga. Kati mu kyaacceptinga ffe tetusobola vuga mmotoka kuva ku South Africa atuganye kiyinza otwala weeks 2 oba 2 kitundu ogituuse e Kampala. Kati ate nga tetwagala gitunda because kirabo
kati mu South Africa abamu be tubadde tumanyi ababeerayo ng'abaana balokole be ba New Chapter. Kati abaana ba New Chapter obamanyi bayimbi ba gospel baluddeyo eno pastor nanga balwaki tetugisiga, so ne tu ending up nga tucontactinze New Chapter etwabasinkanye ne bajja ku hotel muzeeyi n'abasabira eki byonna balina ebintu bingi bamu bye bakola eno, bakoza essomero, ekirabo pastor naye n'abagamba alina ekirabo kyayo olw'okuweereza Katonda. Range Rover yennyini gye basize mu pastor naye kwe kugisiga n'agisiga mu New Chapter beyongera okuweereza Mukama. Mukama naffe atublessinze mu Uganda, so kirabo kye baatuwadde twayimiza up naffe ng'ate tukiwadde omulala. Ekyabasanyusizza ennyo baali tebalina bipostinga naye omanyi essanyu bambi, so they posted kubanga emmotoka eyo ogirabako. Abamu bavudde ne balowooza nti pastor yagingulidde kubanga lwa bankubidde nange nga babimboozi naye nga tetujja kuwa buli omu story ntuufu. Thank you so much for watching my YouTube channel. My name is Sandra Lian. Make sure you subscribe.